wasuzo tya muzeyita amatu owendi ogamba otya why ntuse buyise I'm editing my new book The Mafia Panic Mafia Panic ku weekend kajja kuba kafulumu Mafia Panic chimanyi amanyi mmwe era n'entunulya njagala Yesu kye yabuuza abayigirizwa abe nti naye bannange mmwe mwebase temunsabiddeeko ate bali bategeera ebiriwo nammwe bannayuganda temutegeera biriwo kyobala nze mbayamba nnyo mbakolamu ssente tigolowooza Pulezidenti Museveni n'agoba bali mu Ministry of Education nga Ministry mukazi we yagirimu yaweereza ekiwandiiko naga nti abombagobye twewuunya lwaki yayingira nayo yafugayo nawe ne kyaki abajuuza abavubuka abo kyebakoledde Museveni kibatamanyi one nze banneereegamu naye mbakuba ajje tukole nolingi kumutta mutani wakajiji noyo omwana mukole mu new vision kati okitegeera sinaba kukitegera ne bajooga lukwago ye nakkiriza badde bakola kintu bwekiti bwe balaba ssente weziri nga bazibbawo kati gwe nga bakuba omudiretigeti ejo bwere wasikutta gwe mwana gwe ajje ku media center today you must serve if you're sent to serve nze nafunanga emitwalo 8 eyaddako afuna obukadde 7 gyontwala wammeka kubanga ffe abaagala Museveni tetumuwagira kuba tuwadde emirimu tumuwagira kati eyo tontwalayo mumuwagira lwaki tumuwagira lwa buntu tumwagala mpulira era kati ate Museveni ayina emyaka ngaaga mwekyemutanategeera musoma kata Museveni ng'afuga obanga kikyotegeeza emyaka 2 bajooza abantu bangi tokalaba kano abaana bano bajooze ensi okujja ko balina kudduka kakati embeera ezzeewo nabagamba nti ku kyalo bwe kubaako bukya y'embizzi ow'ennyama taseera n'abasiraamu bwe bayamba naye mbagaa nti ku kyalo bwe kubeerako baasi emu ne kujjako ekikadde kikosita tewalabye abalwana busiru anti lwa busiru nze nemotoka ku Masaka nemotoka ku Jjinja kuba ndasigaza 3 kawaliwo gye nabbulamu maama wange namatobusinza gitunda tewali mirimu anti tewali mirimu nzembala nasoma ndi scientific one nti okuva baleeta baasi ate nga takisi zivuddeewo kakati ffenna tuli muli tewakyali akola sente buli omu ali awo mwanoonya basaabaze yes takisi ya miliyoni bino bye mukola bino abantu ne babalaba temukuba abantu ebigala by'emmundu mukola ki abantu tebajja mu Kampala batyayo no nekyebuzi you can only travel because you have a big problem buze kibuzo wano taxi zafuuse bakuntumye taxi ennaku zino byakwatibwa ayingizibwa mu taxi kisadde kyo bali byesasi bali bidduwa esasi mu lubuto kiriwaka ekyo kibadde mu taxi ate nga kikyabadde anti kati business yafudde buli muntu akwatibwa ennaku zino ayingizibwa mu taxi eyabuze wano waggulu ekazo bagamba taxi yajja n'esimba ne bayingizaamu abantu bayingiramu amazima kakati taxi business yafudde for 3 reasons. One, bwe baleeta bus ziyite zaavaawo we are stuck there tewali basaabaze nawandika akatabo kange ne mbagamba mu Kampala temuli basaabaze Uganda zirina basaabaze why bako Kampala is a city of 1 million people during the day era temuli basaabaze mu Uganda nabaga nti mutunule nga mulage katwe mulage ko bombo ne namirembe abatambuze bigere basinga bali mu moto kituufu wanda kungudde kaunti tokati balina sente basala omuntu ensawo nga ne bamupako miliyoni munga atambuza bigere what you cannot discuss the vehicle what exercise do you do gym omusajja gakantambuza ebigere tukeka tu mailo meka waliwo kadisi mukyalo batambula mailo 10 kakati mu Kampala temuli shift nti waliwo abakola ekiro mwena mubeeraawo kakati kuva yakoddewo ku makyere kamuzikwatiddemu abantu bagenda kuziddukamu 3
abantu kati enkuba etonnya balima fourth reason mwabagoba mu kibuga kati omuntu abawala babuze eyagenze Kampala abuze eyakoze eki because for you don't know the impact abantu bano kibatamanyi impact tinze mbabulya nembagamba nti there are many ways of skinning a goat lwaki ti President Museveni enkuba gye bamukuba musiya mu nsiko atenga amanyi bya nabagamba ekintu kimu nembagamba ebyobufuzi bye baleeta kati byabazungu nembaga nti mulina omusajja gwe muga takola omusajja alina followers 2 ku Kwese Towers takola omusota kufuwa firimbi simanyi yes kubanga mumulowooza loji ogiyitako ng'esirise kereziya naye ng'ekiri mu understand yakimanyi ekitegeeza togaa nti omuntu takola what do you call okukola no kakati president omuntu obutamulabira mu active service y'ebyo bye bamutuba kakati kye bayita obutamula President Museveni enkuba gye omuntu ali mu ntebe y'abazungu talabika abazungu bagenda mu nsiko no Saudi Arabia America babadde bagibigiraye kuba Iran bagikubye ekintu kimukutta mu namawuli kasoki nkende ku machene nga mukazi wende mugandi kankubuli chembaga kyekyo Katonda bwakuwa ekitiibwa takuwa mutwe mulala nti oyo omulangira wa Saudi Arabia yalindire okusikira namulondo musiru mpulira teyategedde nti omusajja katumuteme obufitu bufulumye mpulira nga yetamanyi nti abalasha babaginga wodda kubanga gwe America zimba gundi Saudi Arabia bagikubye mu Yemen Saudi Arabia bagizimba nti ekube Iran abalasha babajeyo embassy zonna abalasha obe bafugawo mpulira kakati ono mulangira niyi musiru kubanga nabaga nti enjawulo yange ne Ssaabasajja Kabaka mama wange yafumbirwani simanyi esigana mama wange yafumbirwa Muteesa singa ndi mulangira mpulira Katonda tatonda nga kubalangira nabambejja yenjawulo yokka is who married your mother kati mulangira wa Saudi Arabia teyategedde bano kibabazanya mumutte mumusale negundi munamawulire basanze obufififi kakati nosanga kakati omuhiikirwa w'ettoolo yatta kijana ngoma musiru yali muhiikirwa naye ng'omutwe si muhiikirwa mpulira yes Katonda takuwa mutwe mulala ndio mbaka wa parliament sibalaba mu kantu Katonda yakwayo mutwe mulala ng'ofuusa mbaka wa parliament mbaka wa parliament kyetaagisa mutwe obubaka wa parliament kyetaagisa nti President Museveni bamukubye mu nkuba ezi one omusajja nga Bigirimana bamukubye nnyo lwaki ali mu yosi sente ate opposition bakolagana n'abali mu gavumenti Bigirimana Museveni bw'alagidde nti agende ku meme atuuleyo nti bana abaana bano Kaluhanga nali Kaluhanga linali bili omusajja nze muntwaleyo babakubire wanga yogera ebyobusiru because what does Parker do? Parker etulako abenaalemu naye Parker yennyini Kasiyano Wadiri yagiwamba era mukana akatabo kange kanonyeza kuba kano kapya tekagwa Wadiri abadde tanabagendayo Parker ebaddeko ati kyenkubuulira Parker ekwata Bigirimana emubuuza sente oli odita jeno omudita jeno bagamba mu sente ziriyo oyinza okugamba nti ghost how do you get abafu ebibiina byabavuko obukiiko bwa parliament busavinga interest bakoze eki kitange yakwatira munoonyereze ku muntu bwati mu muveti kitange yakwatira obasaana public office nyizo kuyola oyo guli ompuga w'emasaka nyizo kuyola kalo baku kisenge that's why I don't want this anya wala na Bigirimana andi nkugala ya mpalana oba ye kennyini ayina amazambi ge do you think nti Kaluhanga opposition lwaki yayikiriza Bigirimana atakolera gavumenti atonamwagala waliwo omusawo muganda akontributinga kuzimba eddwaliro naye binoli mubatu emitwe gye mwaweereza mu package NRM gyo tegikola abantu ba Museveni bonna babakubye nti nalabye ekiwandiiko bakindeetedde nga bakuba Mugiso wa Water nti yeyongereza sente ekitongole kikola sente tukyalwala gundi kolera kya government ekitongole kya government national water lwaki yeyo yasinze okukola lwaki yeyo ate kati enkuba etonye owulirayo kolera amazzi gatuuka mu mayumba gaffe
naye bamulumba naye buli muntu aderivalinze ku Museveni ate Museveni ye Katonda atanunula babe yakakitandika kati bankubiraki bankuba yanyamba wagamba singa yali amini oli grateful singa yali amini ntwe ya pussy wali omulabyeko mulali yagamba nalwesa ayingira ataaka ti yakugamba ntwe ya pussy obutulume bwegase bukuli naye kabeerawa bakatire wali ekitegeeza president bamukubye mu nkuba muje mutategeera nje mbabuulira ndikati buli muntu ayogera ku human rights let me tell you Kawoya ajeyo kadi ya DP eriwa Kawoya muulya ko di mu DP neche baliko kiri kimu muteke ko bwebindu nti wa kibiina Kawoya wa branch ki tell me ajeyo kadi ya DP eriwa eyo sinso eyange nkade eyo sinso eyamukubye teyamu so concentrating kulwaki nengeri je yakwakiddwamu si concentrating ku DP abali makomera batayina misango bali bameka neka kati the issue is Museveni mumulage mu nsinti afuusa amini kakati nabane abebitongole bye ne batategeera tiyefu somebody tuchita provocation you can provoke omukazi agera wali bwabagenye na ku provoking mpulira no mukuba luyine bakanti olaba mukuba naffe wetuli ekitegeeza ajja mutta ababana mukiraba kyebakola nga bayiwaide bapumanga birigwa dayidi okutunda akabina kakati abaana bayiwaide abo bwe balabanga nga birigwa atudde agenda kwogera tetulina takuleji nga mwenamu nga kijja abo bakenesi kakandi nga jafukamira birigwa dayidi okutunda akabina nga mukuba omwana afukamidde omubuuza amukubye kakati bano aba government they don't know how come nga ndi minister wa information ekyo kiremera kitya mu mawulire ekyo ekifaananyi kiremera kitya mu mawulire ekyakawoya kiba kibi waliwo ebintu ebizibu controlling oyo omuvuka amaze okulema kati mbwayagala kufuuka chifu whip genda yotukube kibiina kiti oyo omwana bamuwobwa chifu whip ekibiina tukikuba ku ttaka alwanyisa nagundi ono chifu whip omumanyi muvuka gwe kikwata kutukube ekibiina tukiteeka ku ttaka ekati adduka kuba yewali sente kyo kino likyatambula mukasoma akatabo ka mbalage new alignment eri mu government kitegeeza ekikolwa ekyakoleddwa Kawoya kibi kitata mwamukwata mulaba yeyazina ne munamuleetera ku njegere abantu bategedde mumala bakozesa ne mbasuula is only fool who does the same thing again and again expecting different results bakikoze ne bakikola ne bakidamu ne kukikola ne mukwato ono ne mukwachanda abana ne babuliwa mwaka kasajja ne katukuba ne katuwonoona kakati the issue is teri afaayo nti abantu babategedde kitatta yatandika ddi tuteni mu 2002 mumukwata ddi waliwo wa poliisi omupya kiki ekipya ekiriwo musisi atigomeze enshinga mumulaba kakati mumwetegula ki public yaganye mirundi mwamweregamu uyu mwana naneregamu mbumi nenje mutirayo kaja akole mu nyuvi kasoche kwe nenje kutta kakati mirundi vaku byokugamba nti Kawoya wa DP enkola je mukolamu emirimo yeba kuba enkola je mukolamu emirimo ku street ekwata abantu mumpe ekigala ky'emundu ku mutwe ate kimiteri nga wanise ne akudde ku ttaka ani yamukuba basi tuli tebalwana bwe kye batamanyi tini pursuance of fighting each other the undermining Museveni nga berwanyisa kubanga beraga amaanyi oyangu wamangu okutegeera omwana obadde omugezi n'asiriwala omuyangu wamangu okutegeera omuntu abadde omuyonjo nga takyanaaba Museveni abadde atambulira kuki ku security yes Museveni yaleeta emirembe ffe tugamba mu byobufuzi batugamba revolutionary politics. If we wanted to defeat a revolutionary, force him to do his achievement. When he overstays. Commander was saying why no Kayanira Sajedi, Rikubia Pantumisara, how? What do you the only positive thing you cannot claim you're HIV positive.
otherwise what do I now ndi musajja wa semwayi nga nasoma namojikulira olwo nenda besajja ngali kuba abantu first of all mara kumanya ani yabaddewo akwata ekifaananyi ekyo kitegeeza live wange mpulira ye wava obutambi beerwanyisa bokka bakitegedde konti ne basetinga wa mawuli nalabyeko ekitongole kimu special forces omwogezi waabwe yakanyisibwa ffe ne bwaba wammwe mpulira ne bwaba wammwe alina kadi gye bamukutte nayo deny him bwomwegana ffe ne tumwegana abantu babulijjo tubagambye fesite abantu tebagimanyi java tebamanyi omusajja mutta n'ekiro mutya ne mu kkubo omanya ababbi kye bakola ababbi bwe bajja okubba ewa mirundi bajja ne order kasaba kukuba essasi mirundi nakuba essasi nga tukyasobola kudduka tukutemako mutwe ntugenda nabo totussa yes you deny him naye ogamba oti nebuto lyakyo security organi emabegaawopolisi bwebadde kyekyakwata kayibula okwata kubazaake wagamba bw'obeera nga gwe spokesperson wa police okkiriza nti baffe wakyogera okkiriza baffe kubanga babafired operation tusindisa omuntu poliisi erina omugaso gwayo seemu ayikirizibwa okukwata abantu nabaga nti abo abaana mubatululi bonna basiraamu mwabakwatira ebuseruka omu gwe bakwatira ebuseruka yono ayogerera kasiita bamwitaana kasita omukulu wa kasita ajogerera naye bamukwatira mbuyekera ne baba wa amnesty ne baba rehabilitate tebaba rehabilitate ka tebaba wa sente kyobola buli gwe bakwata yali busita tono nga ya kasita sekito ye yafuna omukisa kakati abaana bano nabagamba nti mugenda kweteekanga mu kizibu nga bagamutta basiraamu mugambe mufuti wa Uganda mubaje mumuwe projekiti ya sente ye nga anoonya bavubuka abo bemanyi kyemutaakola lulimu kibakolere kati what do they do babakwata baana bato ne babatwala mu masomero Pakistan luddawa indoctrination omukafiri tafuka gwanga babateekamu eyeno mpulira kyova olaba nti oyo Kamoga ali eruzira Kamoga tumanyiganye nnyo oyo wabatabuliki yabeeranga ne Mufuti Kakooza nga nze nayagala nnyo Mufuti Kakooza kuba yalajabo jjajja wange azaala mama wange omusajja yalajabo Kimuli nayagala nnyo Kakooza ng'era emmotoka yaffe tugibeera mwaba nze nga mpandika nnyo ku bintu by'abasiraamu naye bwebatta era nawona nnyo nze eddogoli yange linyamba nnyo tewali kyenkuli mu nsi muno njagala nnyo eddogoti lwansonga nti bakamoga abo lwe batta abasiraamu n'embwa lwe batta embwa n'abapoliisi mu muzikiti nalimu 3 days nengenze Germany kusoma naye nga sinagenda kaseera Kibirango yajjira mu Kawunda suit n'agamba nti president yantumye era Kamuga n'agamba nti ono agenda kusiramuka kaseera Kibirango n'agamba nga nsiramuka ntya ndi musiru nga nsiramuka ntya kozi ye Kamuga ayagala kulinga baki abaana bano be yali ataddemu waaliwo nedduwa ya nabbi ekidaala kyonna ne bakimenyawo Kamuga n'akimenyawo kyekugamba kiti bagenda okutta embwa za polisi ne polisi nze nga nagenze Germany kusoma 4 days after I had left for Germany International School of Journalism waliwo ye Berlin West ne Berlin East byonna nabisomeramu ensogeyo kakati President Museveni abategeere naffe abawagizi be n'abasecurity baalina nti kampeyini eno yakulaga Museveni bategedde nti President Museveni bwe yagenda e London President Museveni teyagenze mu UN they had assembled a team to choose him on human rights ekitegeeza kati human rights gye bakutte tell me Kaweya's party card kakati Kaweya is going to sue you. That's not the issue. The party card is not the issue. The issue is how Kaweya was treated and so many other people. Bamazo kukuba kanebigirimana neba bika luwango noli bika luwango bampanga umulimu ngeno nimba kubiramu. You humiliate me as who? You boy, you humiliate me. Is the board of bakanirawo nalisa kubaye muenda namuyola president nasuka me. That's why enkole yo tekola tekola
nina integrity oyo muvuka wemasa omuyola ne muyola rais kitange yayola omulamuzi yamulya sente enguzi omulamuzi agenda kusoma nga tatunula mu audience atunule kitange ne yetolola akwata omulamuzi etai na mubimbye jovu mwa mirundi tunabika byawedde program mukulembeze wecha ebikokoda babulya ne bagamba mpereza message ono muno aduse ono mwana amaze okuduka mu ICT ayagala kuwamba nankabiro chakinolisi atambula mu constituency ebyo bisinzira ku gundi list je twalabe ya cabinet lishafu